njagala okwanirizaako era nkwebaza emirimu gyonna mpozi weebale okutwekuumirangako ebyokuyiga byo bingi ate kasita olaba puroguramu ebifa mu maka embeera yonna ebeegenda kutabanga etambulira ddala bulungi ku mulundi guno njagala obaga nti basebo ne bannyabo mbeebaza ak'ensuso mwekuumye ekirwadde ekya covid era nga tugamba nti tugende mu maaso n'okujjumbira okwegemesa bwe tutyo tetukoowa tetuweera obulamu bwaffe tubwagale ate tubwagazise n'abaliddawo njagala okusaasirako mwena abayita mu mbeera ey'obulumi abafiiriddwako abantu bammwe ng'omuntu wafudde ekirwadde ekya covid embeera eyo temanyirikika embeera eyo kwegamba etiisa ekuba entiisa yanjawulo noga nti mukama katonda eranze era owange yagenze naye nga munnange byonna ebisinga bibeera mu nteekateeka za mukama katonda yagezaako okututemera ekkuba awatali kkubo newankubadde nga ate omulabe sitaani yagezaako okuba nga atwekika mu buli kadde amanya eddoboozi alima era nga mu puroguramu eno ebifa mu maka nkutwalira ddala bulungi nnyo kyensuubira nti we tuwunzikira puroguramu eno oba tosigadde kyekimu pozi puroguramu yaffe eno nyongera okubajjukizaako nti basebo ne bannyabo era bw'oba otugoberedde bulungi nnyo ku mikutu gyaffe gyonna gye tuli gwe bw'ogenda ku Facebook eteekamu ebifa mu maka ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo Instagram gye tuli bulungi nnyo YouTube subscribinga ojja kubanga osubscribinga ebifa mu maka ojja kubanga ogoberera bulungi nnyo programs zaffe zino omubeera emiramwa egy'enjawulo ebituuse ku bantu gwe byolabanga olugero naye nga bituuse ku bantu ate nga bwe bituuka ku bantu jjukira nti be bituuseko bwe baba bantu nga naawe oli muntu kitegeeza nti naawe essaawa yonna kisobola okuba nga kikola ki nga kikutuukako n'olwekyo nga tekinnakutuukako kino ate kikuwe ekyokuyiga omanye nti ensi omuntu agikwata bw'ati ensi bantu ki be tusobola okuba nga ate batusemberera bantu ki be tutaasaanye kwesembereza mu ngeri eringa eyo njagala obaga nti basebo ne bannyabo olunaku olwaleero ekifo kino nga bw'okiraba bwetti oyinza okwebuuza noga nti ye ate aliima puroguramu ebifa mu maka ali luddawa si yeesoose nyingi ondaba nga ndi mu field era n'abantu bange bemba nabo naye njagala okugamba nti munnange bwe bityo bwe biba bwe kiba nga embuyaga enzizizza eno bweti era gye ŋŋenda kubanga mu puroguramu eno tweyama okuyamba abantu era tuyambye abantu bangi kyensuubira nti tewali atutuukirira ng'olina ekizibu kyonna k'obe ng'oli mu makaago ffe tweyama nti ne bw'oba mubende ne bw'oba mbalala ne bw'oba ggulu ffe mwana wattu tutambula ne tukutuukako bwe kiba nga ensonga yaggonjoolera eyo olunaku olwaleero wano we tuli mu maka g'omwami n'omukyala besigenda kwogera mannya naye nga embeera waliwo embeera eyatuukawo oluvannyuma lwa mwannyina omulungi okwekubira enduulu najja nantuukirira nanga nti madamu aliima waliwo ebinsobedde mwannyina zagenda kuvundira mu nnyumba mwannyina zalina olumba olumusika olumba erumuluma ali ku ndiri takyesobola atambula n'afuluma ebweru n'ayingira n'emmere n'agirya naye aggwawo buggwi omusajja yali omunene bw'ati aggwawo buggwi buli olukya olumba erumuluma lumusika emisana n'ekiro kale nno ne tugamba nti ate kati lwaki naffe ne twesitula bakama bange abali ku kamera ne bankulemberamu bulungi era ne tujja olunaku olwaleero wano wootulaba kyekifo nga bw'okiraba bwe kiti era nga ensonga ezigenda mu maaso mu maka gano ogenda kuba ozeewulirirako era nga weerabirako n'amaaso go ono nno ku mukono ogwa ddyo ye mwannyina omulungi yavuddeyo okwekubira enduulu n'aga nti embeera ensobedde so nga ate nno ono ali ku mukono ogwa kkono ate ye mukyala afumba mu maka gano omuzze emberebezi era nga wakati w'omwami n'omukyala wafuniseewo obutategeregana obutakkiriziganya buvudde ku ki gwe nange tulokkalire maama sooka obuze ku bantu balamusiza abatulaba ku TV amannya agange nze Saara nakamya kati nga ekinkumpisiza nga nina ebinsobedde eri mwannyinaze kubanga mulwadde muyitirivu noonyereza buli kimu nali nnemeddwa okolaki okutega naye nga mulwadde alina ekirwadde ekimuluma ekinnemye okutegeera magezi kigenda kikolera atulaba ndowooza owulira obulumi obuyita obubeera mu bantu omukyala ono mukyala nakamya ekizibu kino ky'onoowulira ky'ogenda okulaba n'amaaso go oyinza okuba nga mwana wattu naawe okirina oyinza okuba nga olina omuntu gw'omanyi nga wa luganda oba wa mukwano nga bwe bulumi oba yembeera gy'ayitamu naye tukugamba nti okusirika tekikuyamba 10 bwe liseka owa 11 ajja kufunira amagezi kati nze wenjogera olunaku olwaleero we tunaaviira wano mmanyi nti ensonga tujja kugiggusa era bwe wabaamu akawalidde olwakadde tunaagitandikirako naye nga ffe bwe twesitula puroguramu ebifa mu maka
tewali kitulemerera. Kakati maama njagala okumanya mwannyoko ono ajja atya okubanga abeera mu mbeera eno gy'otategeera era byonna byonna bw'obirondodde bivudde ku ki? Bwe mbigezezaako kubirondoola mwannyinaze alina omukyala gwe yafunayo omuto. Atali ono. Atali oyo. Kati ne ŋŋamba kankole ki? Mukyala we omuto yajja n'aŋŋamba nti munnange mwannyoko yaŋŋambye nti obeera wano. Naye obulwadde bumuluma we buti ne we buti. Nga naye omukyala bikoze ki? Bimusobedde. Amulinamu omwana? Abale tannamufunamu. Amaze naye ebbanga ki? Sisobola kumanya. Tosobola kumanya nga ssenga omulungi. Nze mmanyi omukyala oli omukulu gwe nali nakola ki nasooka okumanya. Naye ono ngenza okumanya nti mulwadde omukyala amaze kujja nga tesimumanyi bulungi. Ng'obulwadde bumuluma butya? Kati bw'atuuka ekiro oba ne buba si bwakyo kuba kati buli we bugenze ekiseera kyeyongera atandika obulumi bugenda bukola ki bweyongera naye ekintu kimusika mu lubuto muli n'awulira nga n'omutima gukola ki gugenderako nagwawo ate bwe kimala omusika olubuto ne lusigala nga luli eri ng'atawulira ng'enjala emuluma ate tasobola kulya ne waba ayagala ng'okulya tasobola. Kati n'okulya ekitegeeza tasobola. Naye nga muli ayogera bwe kimala okumusika okumusika nadda engulu n'ayogera. Kati gwe omaze ebbanga ki ng'osula naye? Kati kitutte emyezi 3. Emyezi 3 wagendako mu ddwaliro era ebbaluwa za ddwaliro muziina amalwaliro ge mutambuddemu? Twagenda naye nabo banoonyereza tebalaba kiki kuba twali balowooza oba alusoba ki naye banoonyereza tebalaba bulwadde. Tebalaba sikaani zonna muzikoze? Sikaani twazikola. Mukyala we ye oli gwafunye agamba nti olumbe lwatandika lutya? Olumbe ye naye agamba nti yatandika okusula ewuwe ne bakwatagana atandika okusula ewuwe ye yalabye musajja nga atandise kulwala teyamanya oba kyava kuki oba kyava kuki. Kati lwaki watugambye nti okwemulugunya kulaga nti mukyala mukulu ayina kye yakola? Nze mu kutwaliza awamu nze nga nze ndowooza nti olw'okuba ono mwannyinaze kubanga nze kyandaga we nawuliriza omukyala oli nagezaako okumanya ekifaayo nandaga nti nono takyakola ki takyamulaba ate balinawo obuzibu awaka era obwajjawo okwo. Buzibu ki obwo? Balinawo obutakkaanya mu byenfuna zaabwe awaka awo omwami n'omukyala mu maka gano amakulu. Kakati ate nabanga n'omukyala takyamulaba ono omukyala mukulu n'agenda kati awo nze obuzibu nemba nga munoonyerezaako nga ngamba oba omukyala mukulu ayinza okuba nga abakazi baba nebbuba ne banoonyereza lwaki omusajja wange sikyamulaba kale ebyo byonna nti omukyala mukulu olowooza n'abaako byakola okulaba nti ono afuna obuzibu. Nze mu kunoonyereza okwange baŋŋamba nti mukyala mukulu balina obutakkaanya waliwo obutakkaanya obuli wakati waabwe bombi. Abantu abamu aba bulijjo bwe mutambulako mu malwaliro olumbe ne lugaana abantu abamu batandika okuwanuuza nti oba oli awo ebimbe bya kika oba oli awo bimbe biganda. Mwawulirako ku bantu abazze okubalambulako abalambuddeko mwannyoko nga bawanuuza nti luyinza okuba nga lumbe luganda? Bajja nange nina emikwano egyange gye nsobola okwebuuza kwose ng'embeera eba ekusobedde naye oli nga buli omwanzi aŋŋamba nti mubiveeko ebyekizungu. Mu ddwaliro mwonna bwe bakebera n'ebibabula tewali ddagala lyonna lye baabawaako? Batuwa nebigaana bugaana kyo kiri ate kyongeramu n'amaanyi. Maama w'abaana omukyala omukulu mu maka gano bwe mubadde mwogerezeganyako naye ku butya embeera ya bbaawe bweri abaddamu ki? Aŋŋamba ye tayagala na kumanya bimukwatako kuba alabika yamanya n'okumanya nti alina omukazi gwe yafuna. Era nga njagala okugamba nti puroguramu gye tulimu ebifa mu maka naye nga tetunnaba kusala gwa kawala twagala okwogerako ne maama afumba mu maka gano omukyala owamuno ye ensonga zino azirabye atya era mu kaseera kano kennyini tumuyina wano katuulire naye eddoboozi lye munnange tuyinza okwekubiira batandise okuga nti oba oliawo omukyala mukulu ayinamu embeera gye yafunamu ennaku zino mugiyita kumera kasajja ku mutima nti afunyeyo omukyala omulala kaakole bw'ati ne bw'ati. Kakati maama nsanyusa okukusanga. Nange nnyabo nsanyusa okukulaba. Embeera y'omwami ekuyisizza etya?
embeera y'omwami yo saagala kumanya. Teka naawe taata w'abaana. Mukyala munnange bwe mba natomera ate oyo omukazi teyandibadde azungira wano oyo gw'olaba. Mulamu wo oyo mama yandibadde tazungira wano. Mama tebaakukuzaamu wadde? Bamulamu b'ennaku zino bazibu. Mu bantu bonna abandiza toye teyandize wano oyo gw'olaba. Ate lwaki ye omwetikka nnyo? Oyo gw'olaba buli ddakiika abeera ku sayidi ya muganda we era n'oyo omukazi gw'agamba gw'alina ye yamumufunira. Okikakasa? Nkikakasa era nkimanyi. Kati bagenzeyo ne bazunga kati adda kati esaawa zino mbu bannoonya banjagaza ki? Atulaba embeera ndowooza ogiwulira. Maama nze ndowooza ndabanga akisussizza mulamu wo. Nedda nnyabo oyo omukazi yababulira ekituufu ate n'oyo muganda we gwazunga naye namugamba ali nnoonya kati essaawa batandise okunnoonya naye banneesonyiwe sirina budde bwabwe. Kati bano baveeko. Kakati njagala kumanya kiki ekiriwo omwami lwaki ali mu mbeera eno? Kati kambuuze oyo omusajja tasobola kwogera bye yakola? Aha, simanyi nze tusooke tufune mu ggwe ayogera tujja kumufuna wali yeebase wali kakeeka. Olaba oyo omusajja oyo yampasa bulungi ne tugulayo akate kaffaako kamu twakagula babiri nga musonze n'akasente kaak'ekikazi nga tusonze bulungi. Wali olina omulimu gw'okola muwajja akasente? Nali nsiba nviiri. Nali nsiba nviiri. Mwesonda ng'abantu abaagala okwekulaakulanya. Nafunayo kasente ne muga munnange tuguleyo kate tukateeke wano. Omusajja ng'akkiriza nti munnange era avaawo eba weeri. Kituufu. Nga kate tukagula tukateekawo awo. Nga kabeerawo. Ng'era tuddamu tufuna endala nga muga tugulayo akala tukole ki? Tukateekewo. Kuba yasooka yali nkazi ne tugula ensajja. Kati tukwasaganya babiri. Nga tukwasaganya abo babiri. Kati ente ne zibeerawo nga tuzirabirira. Kati kiba kitegeeza nti kati buli omu ayinako emu, nze ninako ensajja oli ayinako enkazi. Nedda nnyabo ebyo tebiriimu. Ekintu bwe kiba kya famire kiba kya famire. Okitegeera. Muteekateeka mwe munajja school fees z'abaana. Okitegedde. Oyo omusajja omulaba nga ente nga zizaala nga tuweza nte ezo 5 nga dda mu lukwe lwa kubba ki? Ente. Nga yasooka nabba ente egyo emu n'agitunda. Gwe wamumanya nti yagibbye? Ate nali nkimanyi. Tewamanya mwakeranga ku makya ng'ekiraalo kati nga bambi nange mukaabira mugamba ente ziragawa ente ng'ebuze ngagamba bireke eyagibbye era tujja mufuna nga omanya abasajja okwebuzaabuza awo. Akugumya. Nga ngumya n'ensirika ne tubeeraawo naye ngenda okulaba akyuse. Takyadda waka mu budde nengamba ono omusajja n'ensirika. Olwakyusa muli mu baana bameka? Tuli mu baana abo babiri. Babiri ng'oba okyali mbooko laana kati oli mbooko. Nze ndi mbooko yadde yandekawo naye nze ndi ku kituufu. Oli ku kituufu. Kati ng'atandika kwekozaakoza. Nga yeekoza. Ndowooza era omukazi gwe yafuna eri. Nga kyekayagala bya bbe ng'omanyi bano abawala bamalidaadi abo. Tamanyi gye mubikoleredde. Ndowooza ng'amusaba ssente z'atasobola. Tayodde ku busanga ggwe. Ng'adda ku nte y'okubiri agibba. Atwala. Ekiki? Era ng'akoma omugamba ente endala egenza ate otudde butuuzi ng'agamba ekizibu ennaku zino ababbi bangi. Gira ogumiikirizamu tujja kufuna kye tugenda okukola. Nze ono omusajja nga tafaayo. Nengamba ate era nencekinga essimu ye ngenda okola nga mulimu omuwala amusindikira message ekiraga nti yafunayo ki? Omulala namba 2 n'ensirika. Ngenda okulaba ewaka takyatuwa buyambi. Nze yeefiirayo ku baana. Olw'ebiseera ebyo ebweru yamalangayo ennaku mmeka nga bwoga nti agenze w'omukyala omulala? Yali tannatandika kumalayo ennaku naye ng'akoma okumwenda ogw'ekiro. Kafiyu tannaba olw'ebiseera ebyo. Nga tayagala kumanya. Kuba lumu oyo gw'olaba twali twebase ng'aloota alogota nasimanyi pengoye zange ngende. Kati enkeera ne mubuuza ani gwadde olwana naye engoye mbu tewali n'ensirika. Kati we nategeera ekituufu nti alinayo omukazi omulala kye nakola n'ensirika ne mbaako wendaga ne ntuuka eri eyo omukyala ne munyonyola ensonga zange ne mugamba ente zange zibula naye simanyi. Mukyala wagenda wa mukyala ng'abana abakyala abakulu ab'okwebuuzaako ku kyalo? Nga musawo olw'embeera nga ngikooye. Otyo. Kati bwe natuuka omukazi nga mmuyitiramu. Omukazi nga ngamba nze nsobola okukuyamba
ko ye nkuyambe ku kyante oba ku kyombawo komawo konze nedda tusoke tufe ku nte zange zinnuma oba omwami ali gyali naye nze manye nti ente zange bwe zibaawo omwana ajja kusoma nze nga nfa ku kyante omukazi nga manja kuwa eddagala nkulagirira engeri gy'ogenda okukola ki okulikolamu oyo omubbi ajja kwereeta wangi maama bwatyo bwe yangamba omubbi ajja kukola ki ajja kwereeta ng'akwegayirira okitegeera obikola ebyo byonna naye nga tomanyi nti omwami wo ali mu lukwo olwo nga sikimanyi kuba naye yakaabanga bukaabi nga lwemugamba nga yeekaabya era bwe wali ogenda ew'omukyalo oyo eyakuwa eddagala oteeke mu kiraalo obutabba nte ezo omwami tewamugambako saamugamba kubanga nali ndaba ng'akyuse takyagala kumanya byawaka temukyateesa bwe kityo okay kati omukazi nga mpa eddagala nga ndagirira ngagamba ogenda liteeka ente wezikola ki wezibeera nangamba naye omuntu wajja ng'akwegayirira gwe mulage nti si byoliko toyagala kumanya naga naye kyemmanyi agenda kujja ng'afukamidde nga yeegayirira omubbi eyabba omubbi nange omukazi ne mugaleeta ngende nkoyo ababbi kituufu ebiseera bye mwalina ente mmeka kwaliko yali amaze okubba ente 2 kuba twalina 5 ng'asigaddeyo ente 3 bambi nogaa nti nazino 3 zigende bwe zityo naye ng'ekinnuma kati ng'ekinnuma ezo ente kale nga nzirabirira wenfuna amatanga genda biniza abaana bange jikira olusajja nga lwagenda dda kati eddagala nga ndireeta nga ndi musanyufu nga nditeekayo ng'ogamba ekijja kijje naliteeka kuba nali nkoyo ababbi oba oliawo muganda wange ng'essimu bawange ali bubi ekiki ali bubi oyo kennyini kyakutwalira bbanga ki ng'omaze okusaawo eddagala eryo bakubira essimu nti bbaawo ali bubi yali wiiki emu bweti yali wiiki ono yennyini mwannyina nagenda okulaba oyo gwolaba yantama edda nga yaneekubisiza obusimu ogikwata naawe mubuuza kiki mulamu gundi muganda mmwe yansuulawo kati onjagaza ki ngamba ate simanyi muganda waffe mulwadde ne mugamba alina omukazi mujjanjabe nze sibye ndiko nga totyamuwadde kugamba nti taata w'abaana bange waawunga obakyala ng'akwatibwamu ku kisa naga nti kale kati yagenda kundekawo nga takimanyi nti nange ndi mukazi tetumunenya era tetumusalira musango yakikola ng'ayagala kumanya omubbi anzibira ente zange anaakomawa taata w'abaana yali amwebuuzizzaako mwana wattu nga bw'obiwulidde bwe mbiwulidde era bwe mbiraba n'amaaso gange ko taata w'abaana nti ntayi kakati nno bataata b'abaana abasomola obusawo bwaffe nga twebasa eddagala tuli bafunidde omukyala gy'ali kakati bwe bakukubira ku mbeera eyo kiki ekyaddako bwe bankubira nze nasirikira ewange kubanga nze omusajja nali namuvaako okiraba nga ntetenkanya nze embeera yange n'abaana bange okiraba kati we bankubira saddamu nabbawuliza naye nali awo olumu nenkuba ku ssimu ye ate okuba ku ssimu yakakazi ke kagikwata mujjawo yakwata kati yakwata ninga babanumbagazaki nenjijjako olw'okuddamu okukubira ku mulamu omugaa nti munaaye embeera ensonga ziri zitya oyo yantamaatama dda toyagala kumanya saagala kyogamba paka kati lw'omulabyeko oluvannyuma lw'emyezi 3 ng'amaze okulwala tewatawaana kugenda wa mwannyoko ng'otegedde nti baawo bamututte wa mwannyoko ate nali njagala okgenda mulaba ng'akyali ene wa mukazi muto tankula olutalo nga saagala tankula olutalo mune nga njaga mulabeko bulabi naye bwe nawulira naye bwe nawulira nti agenze w'oyo nkugambye obufumbo bwange bwonoonese ku lw'oyo oyo gwolaba oyo mbu mulamu saagala nakumulabako oyo gwolaba kakati mukwano tugenda kukola tutya kulaba nti omwami w'omutaasa kubanga taata w'abaana bo tooswale ng'ensi ekutegedde nti gwoyo wakikola ate nga nswala ki ye yagenda okubba ente nga by then mbadde sisuubira nti ye yali ng'azibba nze kyekisinze n'okuntiisa kyekyasinga okutiisa ng'owulidde nti mulwadde oli gye wajja eddagala yakugamba symptoms oba obubonero obunaalaga nti omuntu anaaba bwati ne bwati yo yajja okubanga ye mubbi by the way we yalwala nali sinnategeera nti ye mubbi okiraba naye yangamba agenda kujja ng'afukamira ng'akwegayirira nangamba bajja mutambuza buli wamu bigaane bakomekereze nga bakoze eki bazzewo beetonda kati yo omwami akkiriza nti yakikola woyo mubuuze senga w'abaana omwami ye takubuulirangako nti kino kye nakola
kale ngera mwanyina w'omuntu yatuuka omutima ne gumukuya kubanga nange naye muga munnange kiki olowooza kiki nga naye mama gundi oyo yinza okuba alina kale nga naye muliya omutima gwatandika okukola ki kumukubira kati nze neŋŋamba kanyongere okunoonyeza ate nze oli mukazi bukazi nze oli mwannyinaze ebyo nze oba biki oba biki naye nga ntina okunoonyereza kiki. Kakati gwe bw'owulira embeera eyo nti mwannyoko ayinza okuba nga olumbe si luzungu luganye mu malwaliro gwe toyinaako we weekoonako wonna ng'ono ye bwe yeekoonako awantu awamu ataase ente ze zaali zisigadde. Nze we neekoonako nagamba nti nange nina mukwano gwange ye yankakasa nti ki oyo lumbe Luganda. Mukwano gwoyo yakutwala awantu awamu. Kati yoyo yabagamba nti lumbe Luganda yagezaako muvumula ne bigaana. Nze saagendayo. Omulwadde yagenda yekka. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok gyonna gye tuli ojja kuba nga otufunira ddala bulungi nnyo. Mu kaseera kano kennyini njagala ate okuba nga twogerako n'omwami kubanga asobola okwogerera asobola okutuula wano mpolampola newankubadde olumbe lumuluma naye ne tumanya ddala omukyala byayogerako bituufu kubanga bw'aba ayagala okuyambibwa mu buli mbeera yonna alina okutukakasa asobole okuba nga ayambibwa. Kakati katono nnyo nga njagala okuwumuzaamu ate tufune omwami katono nnyo mu budakiika kansooke mpulireko wano omukyala ono maama. Kakati omwami bw'aba yeetonze bino tubyogere ng'omwami tannajja nakkiriza oli wiringi omusonyiwa ekyebbeeyi kyo weyandekawo n'agenda eri kulya ssente amaze okubba ente zange nga teyanzijukira kati ayavudde azunga akomawo yamanyi n'oyo kati ate oyo sagana mmulabako anti kakati ekyebbeeyi kyo bwe kikkiriza okudda nga omwami wo olimba laavu yeekutawaanya nze ndi nkyali mwana muto nkiraba wafunayo omulala ate kati akomewo tuddemu tukole ebirala era abbe nga bw'atunda kati onoova mu maka ge oba onoosigala sigenda gavaamu anoonye gyadda anti kati bw'omusonyiwa n'aterera ne yeetonda ne bamujjanjaba gye walaga tomukirize kudda oli omukyala bw'amusuula ani agenda omutwalayo gye nalaga gwe wennyini nze sirina gye ndaga katukomewo. Kakati gwatulaba munnange embeera ye bweti bweri omulwadde baŋŋambye nti ali wano mu mmotoka mu kasajja wattu mwanyina apangisizza akamotoka nasobola okuba nga amuleeta kubanga tubadde ffenna tulina kuŋŋaanira wano awali omulwadde. Sebo wangi nnyabo oli otya? mpulira bubi nnyo ekintu kinsika mu lubuto okulya kutono nsula seebase ngugumuka ekiro n'amaanyi siina naye badde nsaba ekintu kimu mukyala wange baba yantuusaako ekintu kino yesi nabikola naye ebintu byannangira okuba nti nakola twabikola ffembi naye nfunayo munne kuba yali ampisa bubi ewaka sikyayogera olwokuba yafuna ssente naye nga twatandika ffembi maama w'abaana mmugambe ansonyiwe mpulira nfanzigwawo waali wanaakuwulira tugenda leka abaana baffe tujja kuddiŋŋana kuba ne mukyala muto kati sikyasobola kubeera naye batugambye yagenda kituufu yagenda yannoobako olwokuba ssente zaazigwako ze nali nafuna mu mmale gye natunda okuva mu maka gange. Tewatambulako mu basawo wonna wonna? Twatambulako nga naye bagamba mukyala mukulu yavaako ensonga. Kati gw'olajja n'akusonyiwe? Ndajja n'ansonyiwe kuba kuddira kuli wammaali tujja tuulanga famire ninayo nange obuntu bwange obutini bupooti bwe nagulayo mbutunde muddize ente ezi zagamba ezaabula. Ze wabba? Ze nabba. Kale embeera yeeyo nga bwemugiwulidde maama abaana. Wantinyawo. Omuntu w'omulabye? Mulabye. Kati tufune ekisa. Osoma ddiini ki? Ebyaddiini tubireke naye. Bambi annumye. Akulumye. Tetugenda kubanga tetuzzaako ekirala kusonyiwagana mu kaseera kano kennyini. Maama w'abaana ate katuwulire ekimuvaamu oluvannyuma lw'okulaba ku taata w'abaana be ng'embeera eri bweti. Katuddeyo wali tutuule ate tulabe. Kakati maama, mukwano nga bw'olabye taata w'abaana bo toyina amuyadde ku kisa munnange kusonyiwa? Okumusonyiwa nandi musonyiye naye kale kamumusonyiwe kubanga nze ndaba
naawe mwenye naye ndowooza bw'omusonyiwa era ojja mpoleka akomewo wano mutambuze omukwano gwammwe nga bwe kyali. Nedda nnyabo baana abasajja be batuleetera obuzibu obwo kitegeera. Kati waba yasalawo nti agende n'oli nange nosalawo nkole ki? Kati ogenda kuwasiza mu maka g'omusajja? Oba mpasizamu nga mpasizamu. Kale eyo tuvuddeyo mmwe mumanyi munaazituulamu ensonga zammwe nga mmwe abafamire. Naye kati okusinziira bw'olabye taata w'abaana bo tofunyeemu ku kisa wadde mukwano? Engeri gyakiri nti nange ndi muntu kale kinnumye. Okirabye bambi kinnumye. Sitaani bambi akema. Naye nze siina kyengenda kukola oba siina gye ndaga nabo njja bbawa endagiriro. Togenda kubatwalawo oyo omukyala gye walaga? Nze nakoowa nze. Naye nga omukyala ye anaamujjanjaba n'addamu n'atereera? Ajja mujjanjaba. Bw'anaawona taddemu n'ajja n'akubba ye? Tanzungirako. Ngamba okuddamu nabba ente tekikyasoboka. Hajati yakikolako kyonna? Tekijja soboka. Ate naye kennyini kye yalabyeko tasobola kuddamu kikola. Tasobola kuddamu kikola. Kakati maama senga w'abaana wanje nnyabo ndowooza bakulagirire onootwalayo mwannyoko. Sirina kyakukola ye nga mulamu wange yankyawa naye nze ye kyatamanyi nti nze njagala kulwanirira maka gaabwe n'abaana. Nze yeebale bw'aba akkiriza okutuwa ki endagiro yeebale kuba na mutima kirabika gukomyewo ogwa mwannyina ze. Naye waba atusaasidde agituwe endagiriro. Maama kati gimuwe endagiriro ngenda gimuwa naye bannange mulamu weddeko nkusonyiye kamba w'endagiriro mugende ojjanjabe taata w'abaana bange naye nze ebyo sibiriimu yoyo omukyala era singa tebakomyewo wano. Ekitegeeza okuva ebbanga eryo lyonna toddangamu kubbibwa nti okuva lwava omukyala oyo? Tebaddangamu kunziba ate buuza n'oyo lwakwa kyakabakwese kyemmanyi baatambulako awala ne bigaana. Mwatambula wala ne bigaana? Era nga bwe nakugambye nti nina nange we nalagako mikwano gyange nange ne gimbuulira mikwano gyange giri era. Mugole ye teyakugamba nti mugole ye naye yamutambulirako bba? Era asobola kuŋŋamba kuba ye yadduka n'okudduka. Mu maka yaddukamu? Omukyala yadduka dda weegaza. Tebanaba. Wangi obaako nako hajjati oba omukyala yakakuwa? Nze nkugambye. Mukyala ogenda kukumba? Endagiriro ngibawadde yiiyo. Nabo bakirozeeko? Kye balozezzaako kimala. Embeera bwetyo bwetambudde olunaku olwaliro tetugenda kubanga tusukkawo awo. Ekyomukisa omulungi maama w'abaana kakkanye ate munnange hajjati bwe yali amukolako yabikolera ddala. Wuuyo omukyala muto n'okudduka yakola ki? Yadduka. Akakaffe kyabakyala ng'olina mujjawo okawulidde genda omusenze kibi kigwana wala agende teri mukyala ayagala kufumba na mujja w'abaana ono obalera maama tulekeemu. Kakati no munange bwetyo bwe tukigadde olunaku olwaleero programu ebifa mu maka bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero ensonga tuzikwasaganyizza tujja kubaleetera ate ekitundu ekyokubiri nga tulaba butya omwami ono senga w'abaana yamutwalayo mwannyina ateredde bulungi. Twagala tukomewo wano mu maka nga tulina essanyu ng'omukyala ng'omwami ateredde nga maama w'abaana omukyala omwami omwaniriza akomyewo. Omwami nze kyemmanya ekituufu omwami ye yajja ttereera. N'okudda ajja kudda. Ako kammwe era nga bwe nkugambye nti tunoonyeeko ku mikutu gyonna ojja kubanga tufuna gwe teeka mu buteesa ebifa mu maka ojja kubanga buli kimu okiraba bulungi. Kkiriza nkusiibulire wano nkwagaliza akadde akalungi akume atakuumira mpeera.